Oluvannyuma lw'okuyuuguumya ekibuga Soroti ne disitulikiti y'e Soroti mu ggandalo lya Ssabbiiti etukubye amabega, akwatidde ekibiina ki FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Nathan James Nandala Mafaabi. Olunaku olwaleero obwanga abwolekeza ebbendobendo lino erya West Nile okusaba abeeyo okumulonda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nandala mu kitundu kino ekya West Nile atandikidde mu disitulikiti eya Adjumani nga yatuukidde mu gombola ya Zaipe we yavudde okugenda mu tawuni kanso ya Pakale bwe yabadde tannaba kutuuka ku kisaawe kya Adjumani Girls Primary School wakubye olukuŋŋaana gaggadde olunaku olwaleero. Ekisaawe kino nga kiri Kinyana Mpindi n'ekibuga ekikulu mu disitulikiti eno eya Adjumani okwawukanako n'ennaku endala. Nandala Mafaabi yaseeyeza mpola mpola okutuusa lwe yatuuse ku kisaawe kino wakati mu bantu ababadde bamugoberera. Ng'ayogerako n'abalonzi mu lukuŋŋaana luno, Nandala Mafaabi yasuubizza okuyigiriza abantu beeno okulima emmwanyi bwe yategeezezza nti gy'ava e Bugisu emmwanyi ziyambye abantu bangi okwekulaakulanya. So I want us to also bring something here. We want to test coffee if it can grow here and we make money. Nandala wano wasinzidde n'agugumbula abakulembeze abakuumidde bannayuganda mu bwavu n'ekigendererwa eky'okubafuga okutuuka ku sinnakoowa. Leaders who don't like their people because they want to rule them until they die, they give them two things. They make them poor and make them uneducated. They make them beggars. Then they start bringing programs which makes them rotate around those leaders, thinking the leaders are the solution, yet they are the problem. That's why you heard about Entanikwa, it went. You heard about Bonava Gagawale, it went. You went prosperity for all, it went. Now they came with Operation Wealth Creation, it has gone. Now they have brought PDM, we're about to go. All those programs are meant to make you poor and assume that the president is the only one who has the solution, yet is the problem in this country. Ekitundu kino tukitegeddeko nti kirimu abaana bangi abawala abawanduka mu masomero ng'ekizibu kiva mu kufuna mbuto nga tebannaba kwetuuka, era twogeddeko n'omusawo omuzaalisa Mandela Margaret n'atugamba nti kino kiva ku bwavu obuyitiridde mu kitundu kino obuteeka abaana abawala mu bikemo. Early pregnancy challenges here in Adjumani is, I think, brought by poverty in this place. Because you know, girl child, if at all they don't have what they have, necessary things for them like DC parts, what if they don't have, and you are a father and a parent, you fail to pay for them, you will see them accepting these boys or this man who are not their age just because of money. Mandela wano wasinzidde n'asaba abaana abato okwewala ensonga z'abakulu essira baliteeke kumalako emisomo gyabwe. Do not allow yourself to be spoiled by these old demands, and at least try to finish up your school before doing unnecessary things. Like especially early friendship with the man, going to sex with the man anyhow is not needed for them. They should concentrate on their school in order for them to complete their school. N'olunaku olw'enkya Nandala Mafaabi agenda kubeera mu kitundu kino ekya West Nile ng'agenda kubeera mu disitulikiti eya Obwongi ne Moyo. Gerald Damulira, Agafeyo Spark TV, eno mu disitulikiti eya Adjumani.